Katonda mukubire engalo zituuke batudde. I don't know if Julia is here, the best student in the country. Gospel Evolution, Patrico. Honorable Chirabo, where are you, darling? God bless you, Honorable Chirabo, the youth MP. Naya Katonda Baba, Rena Baba, Baba
Thank you for honoring my invitation. Wewe ni nyo mbele nyo. Mungu kwa mkwame pisa wazijero wangu. Basi wale nyo wale kada mukuru wa Bugembe walizokuwa. Uonike mubanga wowo kiriza mu Katonda kubaya tulese wano yayitide mwono musajja kada mukuru mubanga. Siza kuimba naye siza kuweza chikutu kama ekitibwa. Asante. Mungu mwebaza amaso kwa kumbeni na wako kustawi. I love you. Wale wangeimba ketwakonyemu. Okajukira. Ogendo kuwa bulungi. Hallelujah. Okay. Bring amanje ogenda kuba bulungi ngondamu. Ogenda kuba bulungi. Hallelujah. Ogenda kufuna sente. Hallelujah. Ogenda kuba mugaganyo. Hallelujah. Kanokapya. Ogenda kuba bulungi. Ogenda kufuna sente. Ogenda kuba mugaganyo. Kanokapya. Gospel show kansabe mwenda musabeyo Katonda ekintu kyoyagala kyoligamba nti ekyo nakisaba mu concert Katonda n'akimpa gosaba Katonda ekintu kyoyagala kyonna
Wanise Tochio. Let there be light in your businesses, light in your marriages, light in your families. Never let there be light in your blood. Katitzayo Tochio okubire Katonda endulu. Musirikale yayimirize motoka yange. Amanya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndooza abantu abazze batukubira bagenda olabanga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri. Saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40. Eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi kyovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambulira ki kwagendo giteeka nsolo determininga ne ngamba ontekeyo y'abantu 10, ontekeyo y'abantu 5, oba tekeyo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nanyini nyumba zino jagendo ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nanyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo. Nti nno beauty ye olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Newe bwe yagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nonkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.